amanya muhereza Michael Ntambi nga bulijjo. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza Bannamubende ate n'okwebaza bannamawulire b'Emubende olw'ensonga ezizizza nga ate be bazitambuza. Manya amawulire ebeera mpagi ya kusatu ku mpagi ezifuga eggwanga, mpagi ya kuna ku mpagi ezifuga eggwanga. Era njagala kwebaza bannamawulire bonna olw'okugatta wamu amaanyi n'emikono okulabika ddala nga tulwanyisa kino kye tuyita impunity oba obutali bwenkanya obuzze nga butambula mu Mubende. Okuviira ddala mu kusooka bwe baali batulugunya aba boda nga babakwata nti bw'oba tovugira wano mu tawuni n'oleetamu omuntu balina okukwata okuggye ssente ziri wakati w'emitwalo 2 ku 5. Kye navaayo ne nvumirira ne nkikwatako ne nkisindika paka bwe twabeera ne meeting ekyo ne kiggwako. Kakati mu wiiki eri ewedde abaana baali badda ku masomero nali mpulira abantu nga bakomplaining, abantu nga bankubira amasimu chairman batukwata, bw'oba ova motoka bakukwata, abataxi abatavugira wano nti bw'ojjamu omuntu bakuggyako emitwalo 2. nga mbeera neebuuza baani ababikola. Kati nensooka nensirikirira ng'omukulembeze awuliriza naye nga abantu bakola complaints. Naye oluvannyuma awo nenzija nentandika obyerabirako n'amaaso nga bwe nali ndabye ebyaba boda kuba aba boda bo bagobako omuntu n'agwa ku accident wano wansi ku makya. Kuva olwo ne ngamba temujja kudda mu kukikola. Era aba boda njagala kwebaza kutendala n'aba boda baatereeza weewaawo mukyali mu butini obulumira naye tebakyakwata abantu baffe na kubagoba bw'oba baagala sitiika bakusanga ku stage. Kakati kino ekya taxi Mubende tukimanyi nti mu urban center bali mu implementinga kye tuyita trade order. Trade order eyawukana nnyo ne transportation order. Byawukana byanjawulo nnyo. Naye kati trade order eyo gye batandika okuimplementinga eteeka ligamba lirina bye lyogerako okuteekesa mu nkola. Naye bye lyogerako ebisinga tebikwata ate ku taxes. Naye mu ekyo ne baleeteramu aba municipality okwagala okutwala abantu mu paaka kubanga baali bazimba paaka nga abantu tebagijjumbidde. Kati nze neemanya nti maybe bali mu kwagala kutwala emmotoka zino zitikire mu paaka kubanga ekigambo paaka ne bw'ogenda e Kampala mu paaka emmotoka ezitikiramu zibeera n'ennamba, zibeera ezo eziyita wano nga zigenda. Teri mmotoka eva Mbalala ng'egenda ggulu egenda kuyita mu paaka y'e Kampala, tekibangawo. Naye abantu b'e Kampala bwe basanga ku kkubo Mbalala ebaleeta ne bateekawa mu Kampala ne baviiramu ku stages. Kakati bwe nali nva wano zaali ssaawa nga 8 nga ngenda wala DC. Nali ntuuka ku Shell nensanga abaana 2 nga bawala, akamu bakayita Jovred akalala kanga bakayita Remy I think erinnya Emily bakayita Emily nga bwetise case abamanyi case z'ebyuma nga waggulu butaddeyo omufalasi. Kati ndudde fewe twasomera twabikolanga naye ndudde ebbanga lino nga tosobola kusanga muntu nga yeetise biki cases ng'omwana adda ku ssomero. Kati I was excited nengamba naye wano wayinza okuba nga wali ekitali kituufu nenyimirira. Baali bagenda kusembera ku Shero nga baveeri ku paaka nenyimirira ne mbabuuza mwasibye mutya ne nga tuli bulungi. Mugamba ki tuli bulungi? Muli baawa? Tulibeka kumiro. Mugenda wa? Tugenda ku St. Charles. Kiki? Akawala akamune kagamba taata tuluddewo kudda kusomera kubanga taata yali talina sente naye yalwanye n'afuna school fees n'afuna ne transport etuleeta n'atuwa aba taxi Kakumiro batuteeke bulijjo wali ku St. Charles we twambuka tuviiremu awo. Taata yatuwadde buli omu omutwalo gwa pocket money. Bwe tutuuse awo aba taxi babaganye okuyimirira ne batuvuga paka mu paaka. Bwe tutuuse mu paaka aba boda ne bagamba nti buli mwana n'emigugu gye wa 13. Ekitegeeza tuba tusigaza nusu 7 buli omu. Naye ffe ne tusalawo twetika ebintu byaffe tugende. Ne mbabuuza ani yabaganye nti waliwo omusajja wali. Kati nze ne mpulira ekisa ku mutima ne nkwata abaana abo
nembateeka ku double cabin yange nembavuga nembatwala ku ssomero nembatuusa ku gate nkomawo omusajja namusanga ayimiriddewo byaddala nga waali saayogera neŋŋamba kino kiki so nimbira nga neŋŋamba it's okay maybe naye ng'abantu boogera kati nali awo nempulira mwami Matumbwe ku radio ye Kasambya sure nengenda okuwulira Sewajje nengenda okuwulira Senior Bike ku radio ze zenjawulo nga boogera nti wane Mubende twekyali kuva mu motoka ninga nte tuzitwala mu katale Kitikkiro anti bw'ovaamu bakukwata teri muntu gwe bakkiriza nempulira nga bino biri Mubende neninda meya aresponding kati lumu mbanva wakajjukira Nsula Kikona ntuuka Kawadisa nsanga omukyala ng'ayomba nze gwe mulaba nalese ekifulusi ky'obumonde okuva e Lusaalira bandeetedde 3,000 bwe ntuuse wano emmotoka bagiganye okuyimirira nentwala mu paaka neninye 3,000 era kati era nja kuddamu mwe naamala okukitunda nziremu ninye 3,000 nzire mu paaka nziremu ninye 3,000 nzire wano nzire e Lusaalira ezo zenusa omutwalo gumu 2,000 bo balowooza tugobako ki nemuse nemuyita nga jangu biri bitya nabingamba nendandika okulaba obupande kati nempikinga interest ng'omukulembeze what is happening kyekiriwo nenga ndabira ddala people abantu babayisa bubi ngeno kulaba nga highway wakaze abantu tebakyayimirira kuli nti emotoka ne bweyimirira nga tejjaamu muntu nti fine ya $200 ngamba kiki kati n'abantu abayita wano tebakkirizibwa na kuyimirira kulyako kagonja nti tewali kati nengamba dene ekigendererwa kiki kyakutereeza tawuni oba kutta tawuni wenaviirayo ku lunaku olwa ekyasinga okuntanula nempulira Mr. Meya wange Sekiziivu ng'agamba nti nze nga Sekiziivu tetuyisangako teeka ligaana abantu kuva mu motoka kubanga omuntu ava e Kampala ng'agenda Kattabalanga toyina bw'omugamba nti basooke bamuleete mu paaka omuntu alinyidde mu 9 agenda Kattabalanga bamuleeterawo 2,000 omugambe basooke bamuleete mu paaka alinye piki ye4,000 adderi guwere gumumeka kawere kakaaga ningamba no kino it's not right ntandiko biwulira kati meya bw'avaayo na distancing himself over that nene ngamba meya bw'aba distancing himself obupande nga buwandiiseeko Mubende municipal council ate ye nga byayogera agamba si bwabwe yabi implementinga baani kati ku lunaku lwa Matazide kwali sikukola nengenda kweye wange ku nnimiro bwe nali nvaayo ku NTC nensanga nga bakotte emmotoka ye 40 yali ejjamu omukadde nga mukadde abasajja bagiwalabanya oyo musajja gwe bayita Elias awalabanya omusajja nkwagaza nga olina okutuwa emitwalo 2 ojjamu otya omuntu nempulira nga ntidde ningamba ate kati Elias akola ne municipality nendowooza engeri gyali kansala maybe akola naki ate kansala afuna atya omulimo ogwa civil servant kubanga eteeka liri kiriya okuimplementinga amateeka ga gavumenti olina okubeera ng'oli mukozi wa gavumenti municipality eyo erina ebifo bye bayita law enforcement officer all urban centers kyova olaba mu Kampala bagamba nti KCCA scouts babeeramu nga bambadde obuntu bwa Kampala City Authority Capital City Authority abantu mwena mukimanyi naye nga mukozi wa KCCA so si muvuzi wa taxi kati neŋŋamba naye meya agamba obuntu si bubwe naye abakwata ate ba taxi kati obuntu bwani ate buwandiiseeko Mubende municipality konze kambukungaanya nyini bwa bunoni nenkungaanya obupande bwange ekigendererwa kyange kyali kyakumanya ani nyini buntu buno nembuteeka ku motoka yange nenvuga nga mutwala ku poliisi nali ntuukaawo nga nzijjawo akawano ku stage y'e10 ne bavaayo bonna aba taxi ne bannumba yeyo chaos bana Mubende bana Uganda gye mwalaba kati nemanya ani mukavuvu nga dwako twogedde banvumye boogedde bye boogedde nembagamba teri teeka ligaana muntu kuva mu motoka ne bagamba nti fe genda obuuze municipality nembagamba nti mwe temuli bakozi baki ba municipality
teri yakkirizibwa ku implementinga teeka lyonna nga toli mukozi waki wa municipality. Muli ba police akavuvungano kali kanene era obupande ne babujjawo ku motoka yange. Nayenze insensi yange yali yakunoonya ani bwe buba bwa municipality lwaki siyeze lwaki mwaba taxi mwe muzze. Kakati njagala gamba bana Mbende wano wennyini njagala mutegere nti mulimu bwe tuba amateeke teeka lyonna bwe lijja mubeera mbe tuyita baana kigwanyizi abaagala okufuniramu. Kakati be bano bw'otunulira gurupu eya Nnumba be basajja ba taxi abakadde abavuga taxi ne bavuga taxi ne bavuga taxi kati bazivaamu basigazza kubba tebakyavuga taxi kubanga bw'obuuza mwami Elias nti motoka ki gy'ovuga tagiina ne driving permit ye bw'ogireeta kati eri expired. Bw'obuuza mwami Wilbur nti motoka ki gy'ovuga tagiina naye weeyita wa taxi ekitali kibi. Abazeeyi abo bw'obabuuza nti owaaye nti emotoka yo gy'ovuga tebaziina kati bo baagufuula mugano nga gwanswa batuula ku makya ne bapulaninga nti olwaleero tugenda kukwatayo emotoka 10 ne bakwata emotoka 10 ne bazijja mu miliyoni 2 ne batuula we batudde oba ku kafe oba wawona we batudde ne bagabana buli omu nadde ewaka embuto ne zibabeera eri ne bakeera kusimba bikalu bajja wano mu tawuni kukola. Sebo abamu balidde ne road z'amapiki ez'okugoba emotoka bazikwate. Omuntu alina piki mpya agoba motoka naye bano abaana abato abavuga taxi bebabunyabunya. Kyetuva tuvaayo ne tugamba nti lwaki bwe bamala okunzijjako obupande olunaku lwajjo ne mpandiikira RDC ne meya ne muwa kopi. Ensonga zange zirikirya. Esooka eteeka limpa Powers Local Government Act chapter cap 138 empeera ddala powers okumonitoringa enkola y'emirimu mu municipality. Municipality is a local government. City eri ku lurengo lwa district. It's a lower local government. Ekyokubiri enzikiririza ddala okutunula mu misonga y'abakozi ba municipality bakola batya emirimu gyabwe. Ne mugamba RDC ekitambulo okimanyi bino byonna ebitambulo obimanyi. Nenzikiriza nempandika mu baluwa eyo paragrafu ya 6 ne paragrafu ya 7 nensaba OCCID agulewo general inquiry file ku bantu babiri municipality wamu n'aba taxi batubuulire sente ziragawa. Sente ze bajja ku bantu zo ziragawa kuba etteeka lirikiriya tetukyasoloza sente za ngalo. Bwe bakuba fine ogenda wali ne bakuwa PRN n'ogenda mu banka you pay. Kati twagala kubuuza municipality etulage bucyange etandika okukwata etteeka lino sente meke zigenze ku account yayo. That is an accounting officer town clerk. Atubuulire sente meka ze baakakwata bwe ziba teziriyo bano bakwata bwe bajjako sente ziragawa. That is extortion. It is illegal extortion. Kugwamba muntu n'omujjako sente mu bumenyi bw'amateeka. Illegal extortion. Omusango omunene. Ate bano aba taxi bo balowooza tusaaga tetugenda kukoma wano. Nedda twawandikidde dda aba State House and Anti-Corruption to investigate this. Ne IGG. Baba investigating abo bennyini batubuulire sente baziteekawa. Sente ze bajjayo ziragawa. That's what we need to get. Kakati nempandikira RDC njagala mwebaza nti kwolwo DPC yajja RDC yazze leero n'awandiika naye ebbaluwa ya respondinze era n'atusaba nti tubeere mu lukiiko olunaku olwaleero ssaawa 4 era gye tulaga. Ninjagala kusuubiza bana Mbende n'okubagamba eno impunity tetugenda kusigala abatubba baffe tubamanyi. Baddeyo badde ku steering nga bwe nagamba ababoda ndi musanyufu nnyo n'ababoda njagala beebaza mwaddayo. Abazeeyi bange bamusunda n'abalala badde ku mastage bavuga piki zaabwe. Nabano njagala badde ku steering. Bano abasajja ab'obusulubu bano ab'amaanyi abasiba ebikalu ku makya temuli b'amaanyi mu taxi. Baddeyo tubasaba baddeyo ku steering bavuge emotoka bafune sente. Tetujja kukkiriza njagala gamba na Mubende luno olutalo si lwa ntambi. Nedda. The good thing all MPs bakanya ne kye twakoze. Era ba MP abasinga batuli mabega.
MP gwe sinaba kuuliziganya naye wa municipality naye juzi bwe twali awo mu kavuvungano bakola statement ne bagamba nti oyo twabadde naye mu lukiiko era twakkanyiza naye bakkanyiza naye abantu obutava mu motoka era tumusaba aveeyo naye apronosinge herself oba yatuula nabo mu lukiiko okukkaanya nti abantu tebava mu motoka ekibadde kituvumya mu kaluulu akawedde abantu badde bavuma gavumenti lwakubayisa bubi gwe tosobola kubalirira mukazi atuula ku highway ng'atunda gonja buli lunaku basuula ennyama buli lunaku basuula gonja naye temwagala motoka ziyimirirewo obuyimirizi fe standi yange ekyayimiridde etteeka ly'ebyedduka ligamba nti abantu balaalinyiranga ku gazetted areas municipality eveeyo ne lisiti egiwa abantu eya gazetted areas okulinya that is loading abantu banalinyiranga ku gazetted areas municipality tuwe gazetted areas kubanga tosa tukama the whole of municipality nenabikakala nawalala nti emotoka yokka tugirinyira mpaka ne mu Kampala Mbalala city namba negenda ku Shero ngo akava ku mayembe gente basi zitikirawo there is a gazetted stage. We can be with a park, we can also be with a gazetted stage. But bulire toina bwogamba omuntu webiwanga kunyanya, toina bwogamba omuntu wekatabalanga, toina ogamba omuntu wekisekendi ku mafuta gana ag'ekanami tasooka gye mpaka. Tubasaba muveeyo ne gazetted areas, of which these gazetted areas must be done by the municipal council. Meya kye yagambye tetukikolanga, fena tuwagire nkulakulana eya paaka. Naye paaka yandibadde ya motoka za wano. There should be stages. Bwogenda Mbarara ng'ogenda Isingiro, ogenda ku luguudo lwa Isingiro nga wakava mu lutindo olugenda e Kabale, waliwo stage y'emmotoka ezigenda Isingiro. Isn't it a city? Bwogenda Mbarara ng'ogenda Shema, ogenda Bushenyi Kasese, n'ogenda we bayita Lwebikoona, waliwo stage. Fena katuwano katuve Mbalala leka tugende Kampala. Ani atakimanyi nti bw'oba oveeno mubende ng'olinye osobola okuviirako mu motoka ebulenga, osobola okuviira mu motoka ku Mwenda, osobola okuviira mu motoka ebusega, osobola okuviira mu motoka enateete. Ani atakimanyi katuwano mubende kya compulsory. It's a compulsory, you must go to the park. No, tetujja kutuula President Museveni yatugamba nti Kisanja hakuna kulala, Kisanja teri kwebaka, musanze tulaba mwaba taxi. Nze amagezi gemba wekyokubiri municipality ne bwebe genda kwat seteeka ly'okugamba nti abantu batikirenga ku stages ziri gazetted tegenda kukozesa ba driver because they have what we call conflict of interest. Ko omuntu yenna alina conflict of interest alina kye yeeyagaliza mu mulimu ogwo takkirizibwa gukolamu. Eyina okukozesa be tuyita ba law enforcement officer. The law enforcement officer webali, they are employed and they are paid every month. Era etteeka ligamba nti bw'ona alemererwa nga toyina manpower, you shall use the police. Betwagala okulaba ku nguudo abapoliisi ne law enforcement officer naye nga benforcinga ki? Nga benforcinga ebintu bibiri. One, nga benforcinga abantu okulinya kyokka. Omuntu waviiramu aviiramu at his destiny. Kakati nze nyina kye neebuuziza bana mbende mu kiwulire ne bana Uganda. Mbadde n'akalinya taxi mpadde kyakulabirako mu paaka nga ngenda Mityana. Mbadde ntuuka kisekendi oli nankubira n'angamba sikyaliwo gy'obadde ojja kati ate gw'ogamba osooka ontwale mpaka gye ndaga. Nze njagala vaamu kubanga kye mbadde ngenda okukola kiwedde. Era mu bulijjo tuzirinya ne tuziva driver kankomaawo n'ovaamu ne muteesa ne driver n'ogenda. Kati these operations abantu ze baleeta tetusobola zikkiriza. Wabeerayo akakundi k'abantu batini nga bwe mwabalabye, ensi yabalabye. Abo batini bo bafuna mu kino ate mwe banambende temunakitegeera. They are gaining into this. Nyo bafuna mu lusente sikusaaga. Omuntu abakeera ku macha ne bakola milioni nnyo olunaku lumu ne batuula wali nga teziriko accountability ne bazigabana. I have also wrote, nja kuwandiika, I'm going to write to the IGG abaawo batubuulire batuwa accountability. Yes sente kubanga kati baagadde tutakula
buli mwana ajja okuvuga emotoka asasula sente mu kibiina kya utoda ekyemubende but wa accountability ne sente ezo gye ziri. Twabawako taxi one mu myoga nebalema tebakimanyi baagala nabyo tubyogere tebakimanyi ne bwe bagiyisa. There are a lot of things that we have seen. Tetusobola kubakkiriza ne bwe naasigala omu nja kukibagamba nenze njagala kusaba bana mubende eno impunity esuse mubende kyafuuse ki buli ayagala yabba omuntu akeera ku makya n'agunjawo ekintu kyawo n'ababba muzaababyemu n'agenda ezitalina accountability ezitalina receipt ezitalina gye ziraga ezitayamba bwe tutuuka mu kaluulu abantu be bagamba mmwe mwatugoba. Ebyo tetujja kubikkiriza. Tusaba municipality council esooke eyise tteeka lye tuyita gazetted areas, gazetted stages. Tejja kutugamba nti omuntu w'oku LK alinyire motoka mpaaka, omuntu w'ekisujja kunyanya alinyire motoka ku paaka, omuntu agenda ekangulumira akwata kuba eryo mbw'asooka ayite omontegeera ajje mu paaka alyoka addeyo. Nedda, tetujja kubakkiriza. N'abakolera ku highway abalina stage nabo bantu. Aba boda tebakyakola. Crimes obubbi bweyongedde. Olwaleero tugenda mu lukiiko RDC na Mugambi. If we don't agree, bwe tuba tetukanyiza olwaleero bwe tuba tetukanyiza enkya nze nkulemberamu peaceful demonstration. Ngenda kukunga abasuubuzi ngenda okimanyi kanko ekyokulabirako osuubula ebintu Kampala obadde osuubula ebintu Kampala ne babiteeka ku taxi. Taxi bwe bireeta nejja ku dduuka lyo n'ebijjako kati tebakyakkiriza omugugu gwina okusooka gende mu paaka. Naye gwe omanyi nti omuntu w'ekisekenda asuubudde electronics ze zijjidde ku motoka mu kabox tebasobola kuyimirira kuzimuwa ayina oziteekamu 13,000 okuva mu paaka. Are we developing? Tutambula. These are the issues that we should solve. Njagala kusaba bakulembeze banange meya n'abalala. The good thing nalabye eddoboozi lye nga naye akyewakana. Kati aveeyo tulwane. Aveeyo tusindike. Bano abayaaye bave ku nguudo. RDC na Mugambi. Bano aba taxi bagende mu paaka. Batereze motoka zaabwe. Bagabe namba n'ebintu byabwe. Tebakkirizibwa kukwata ku ssente, tebakkirizibwa kuteekesa mateeka mu nkola. So njagala kusaba na Mbende tutambule wamu. N'ebirala bikyajja. Tukyayongera ku byenforcinga. Tulinze kino eky'Ebola kigwemu tutereze ne ku ddwaliro. Kubanga ku ddwaliro waliwo okwemulugunya nti buli apaakinga piki bamuggyako 2,000. Nakyo tujja kitereeza. Tugenda twasooka ekya boda kati tuli ku kino. Kimu ku kimu mwe mukakkane. Tujja tuuka ekiseera nga Mbende terede naffe tulinga amatawuni malala. Abantu muleke kubakyayisa mu Mbende tawuni ow'Egomba n'agiwanda eddusu essu olusu ow'Ekakumiro owaawa nedda. We must exercise what we call the rightful things, ebintu the lawful implementation of these orders. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.